Omuyimbi w'eggwanga atukwaniriza ku mikutu egy'enjawulo. Nange mbanirizaako mulimu tyabasebo ne bannyabo abalungi. Leero ndi mwoyo gwa mpola mpola naye tutambulirawo ndowooza. Bigenda bitya musically? Mukama mulungi. Twebaze ekisa ky'abantu okutuyamba n'okutukwatirako. Kwa buli lw'okola obulungi n'oweereza abantu ne basiima naawe ekikuwa essanyu. Owulira otya okuba nti akaseera kano wazzeemu okubanga Chatso zeefuga oluvannyuma lw'okuba nti kyali kitutteko ebbanga oba oli awo kusiima kwa bakama bange ey'amaanyi gy'olina akadde kano etambula? Kusiima kwa bakama bange babboosi baffe tukolera bantu ndooza baasiimi ekyo nnyinza okutwala ekyo be bantu beba bosi baffe beba bosi ba BBS beba bosi ba Koko beba bosi ba MTN beba bosi ba government. Tokimanyi nti government is a group of people naye okolebwa bantu ne Museveni abamuteekako bantu so tukolera bantu beba kama baffe. Twabadde n'omukulu Ajaluna Mubiru yatugambye we tukusangirako otunnyonnyola ekigambo ekyo. Abantu nno oluusi be mulaba boogera mu kamera tubeera n'ekiro twabadde ffenna nze abantu abasinga mikwano kyange yatugambye omwana we mumulabirako mumubuuze ekigambo ekyo kitegeeza. Eyo emboozi yagikozeze mu directinga nabadde ntuddeawo ng'abikola. Abantu mikwano gyali eri bazo be mulaba bamwogerako manya baba bayawukanye ekiro babadde bonna ekiro era yabikoze ndi awo nga mulaba bwenti. Naye abantu abeesibye ku kigambo ekyo abamu actually tubalaba ababeera ku mainstream ku luno lwe tutegedde nti ensi yonna yagwagwa wala yagwenyuka abantu bagwagwa. Nze nayimba mazina naye kati buli omu ayogera byasanze okitegeera. Nze nayimbira mazina munnange bagayita nkudi otegedde kati gwe ekyo kyoteeka mbwongo bukyekyo kiti yoda temayi nati awo mbadde ngenda okubuuza tezokola ennyimba ez'enjawulo muli genda ogula emmotoka it's one of the hits zoyina lwemanyi olubaddewo luyimba lw'amaanyi kunze lwemanyi tulaba nti kati enkudi ewange ati kigwe okozesa owandiika ennyimba zino naye oba kiki kyolowoozaako nogakankole luno oluyimba ng'enkudi era what's behind that song? Omuyimbi yenna okubeera ow'amaanyi ekigaana omuyimbi okubeera ow'amaanyi kwe kumukwatirwa ekisa otegedde era weegendeza abayimbi abafunaafuna ennyo omukisa mu midiya buli kimu ne bamuyisizaawo tayimba tamanyika era tabeera muganza abantu naye ekifuula ennyimba zaffe ez'amaanyi nti lujja nga lwa ddala terulina vidiyo teruli ku TV teruli ku leediyo nga nange yalukola nkimanyi kyekirufuula olw'enjawulo okitegedde kubanze nze omu ku bayimbi abatatiitibwa abantu bwe bayamba nzisiyambibwa media buli kyenfuna kiba kyakulwanagana nakyo genda ogula emmotoka yayitawo lwampaka n'enkudi kisa ky'abantu bagisiza lwampaka ne bagana no newankubadde musajja afone oluusi mumukwatira emabega eyo ne mutayagala mutuwa asigale eyo fe tujja kumulwanira entalo tumuyisizeeyo. So nkyebaliza Katonda abantu obutampa kyegyo obutantiitiibwe kinyamba nnyo okulowooza beyond n'enkola ekiri beyond. Naye singa baali bankwasirwa ekisa ne lwenyimbye trash ne baaniriza ne lwewandyekanze nga nkubye n'ennyimba ne zikoma ensangi nga ndowooza zaatuuka ebukoma nsimbi kumbe tezikola ki teziriyo. So obutampa kyegyo mu media okuyisaawo olw'empaka buli kyempisaawo kinyambye nnyo oba oliawo okubeera nga ennyimba z'ennyimba lugenda nnyo ne luleeta ebigambo bingi nnyo. Ebiseera ebisinga abantu abakola ennyimba balowooza nti balina kuzitambuliza ku ntalo gundi ayogeredde gundi amafuukuule gundi alwanye ne gundi guno omulembe nga bwe kiri kuba kati oyinza engeri gy'oli stakeholder mu industry waliwo ebibuuzo byotayinza katibe byaggwako omulembe gw'okulwanagana gwaggwako byaggwako kati pazo ogambye ku guno omulembe ebyo byaggwako oyo olina entalo z'omuyimbi
oyina kuzirwanira abantu genda olwane n'akazindaalo teweetaaga kulwana na muntu yenna kati guno omulembe tulabye nnyo ng'abayimbi bayingidde politics ate tukulabyeko naawe ng'olina sayidi gy'olaga gy'olinga gy'owagira nze kuva dda ndi wa Bobi Wine tokimanyi emyaka nga 10 emabega nali wa Bobi Wine ati nze sirina nkwe ate ndi wa mazima nnyo nze natandika okwagala Bobi Wine nga tannaba nakuyingira ebyo bintu bye byakola ki kati ekyo mukitegeere temuddangamu nakukimbuuza tosuubira okwesimbawo mu kifo kyonna kyonna obudde bwonna bwonna mu maaso nja kwesimbawo kale twogere ku Nkudi Festival Enkudi Festival otuuse obwedda amache nninda webale kuntegeera Enkudi Festival ng'ennaku z'omwezi 17 tuvanga 17 18 ogw'omunaana Ero Beach Entebbe tuvanga 17 waliyo tenti abantu abagenyi bange gye banaasula ekyange kyanjawulo waliyo tenti abagenyi bange gye bagenda okukola kino oteekayo okusula ne tenti kino tekiwa omwaganya bali abagamba nti wala banaasula ku mpewo ya nnyanja bali abagamba nti Enkudi ne bafaako engeri gye bakifusinga mu kirala tobawadde mwaganya baana bamyoka abanaasulayo kyekyogamba nti bagenda kusula nga bazira oyagala tosulayo onajja kuolo baleke bali beesulireyo obulamu self service muleke abantu bakole bye baagala ensi Katonda yagituweesa ddembe ensi simulaba eri omuntu kubanga bwe tufa tetumanyi gye tukola ki kati Katonda akadde katuwaddemu nga tuli balamu tunyumirwe ku bulamu wetegekedde otya Enkudi Festival of course ngenda kuyimbira abantu ennyimba nzibayimbidde bannyina mu trust bakama bange okyabuusabuusa byenkola oba ku CD oba disco 2 saidi yeri saidi yeno endongo y'ebinyanya evuge okusimba akagere akabadazo bayimbi banange bayimbe ko gya kamiliyoni ayimbe Gravity Spice Nisache Aruna Muzeye Sebata Walukaga ani atayimbe omenyeseza n'abayimbi mbadde njagala abantu bekange bwekanzira inaapo bonna buli muyimbi wa Uganda abakadongo kamurege ne Casanova bonna batikitoka basenga bakojja olina muzanyogo oli DJ oyagala kwolesa kitone oli wa buyungo bana kye kitali ku Ero Beach ngenda kuzomwezi 18 ogw'omunaana tewali kitali pazo Enkudi gojeteredde mu sente bagiguze nze n'emmotoka nasinzeyo Dakar kale nga Jacob yampoze sente natwala n'endaga muntu Jacob omutuze yampoze sente twakulabeka wa Don Chris concert eri ku Mbaata twakulabeka wa Don Chris era ng'olina by'omuyitiramu akuyambe kulakoza atya oyo no Chris mwe mulabye kati oyo Chris bwe nalwala eggulu bwe nagwa yasooka okunjoolayoola emmotoka eyajja ogimanyi yali ya Chris oyo muganda wange nnyo nze nkubulidde abantu tuwangaala nabo jasibwe nga mbalabye leero naye nga bakyali baffe nnyo azo nga tunaatera okkuta bubaka ki bw'olina eri abantu otugattiremu n'abayimbi be tulaba ng'alwana okutuuka Pazo waali akadde akole nnyo bwantunuulira bw'ati kambeere okole nnyo ekyo nze ow'okumuzaamu essuubi okole nnyo simanyi ono yakimbuuziza babayita ba motivation speakers bangi okola ennyo okusula mu studio ndaba kati bwenjogerera wano ndiko omulo nasuze mu studio ensonga lwaki twagala kukuta ekamiliyoni nambe muwa Uganda teyebaka asula mu studio kati gwe omuyimbi omuto webaka ssaawa 12 oyagala kuyimba ndowooza kyobadde ogezaako kola ki okole nnyo nasuze Luweero ngenda mu studio nkyanoonya abagagga bange abagenda okugula table ebipande baana nyina okugenda ku live band okitegeera nyina okulaba police enclearing drive binaabeera bitya t-shirt bookings hard working okole nnyo emyaka 7 gye mbadde nga siri matu gammwe mbadde nkola nnyo tolowooza mbu navudde eri n'enkuba Enkudi mbadde nga nsula mu studio nkola nnyo ekisuuka n'okumwana w'omuntu oluusi n'abambeera okumpi ne baŋŋamba boyi ogenda gweddalu sooka ow'omulemu sooka ove ku ssimu weebakemu okwoyeso okukola ennyo obubaka eri abantu bakama bange abo mbagambe ki njogere ki ndeke ki
mbesunze nnyo okubalabako ku Ero Beach ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana. Abava ewala 17 emiryango miggule. Tenti gye ziri Weema tujja kwebaka. Ate musajja wammwe nja kubeera waawo mpola mpola nga mbeebaza okujja okumpagira. Wayogeddeko ne Kyagulanyi tumusuubireyo ku show. Gwe bw'oba olaba otya.